media. Ekisooka kyalaze nti gavumenti yaffe erimu bamafiya buli wonna era n'ebitongole byonna, kubanga ekitongole kya Civil Aviation Authority kyabadde tekirina ate kwekobaana n'abamafiya okukwata pulezidenti waffe ng'akanyonyi n'okumukwakulawo okumubba obubbi. Nze nali manyi nti gavumenti eno ebba ttaka na ssente, naate etandise n'okubba abantu mu ngeri ey'okubabuzaawo obubuza mu lwatu. Era kino kyabadde kikontana n'eddembe ly'omuntu yenna ne bw'atandibadde Kyagulanyi, kubanga omuntu bw'abanga ali mu nnyonyi ng'akyali ku kisaawe aba yeesiga security y'ennyonyi ne security y'ekisaawe ekyo. So kitegeeza nti security y'ekisaawe yeekobanye ne bamafiya ate abaakutte pulezidenti waffe. Tuvumirira ekikolwa ekyo era tulowooza nti kyandibadde tekikyakolebwa mu ggwanga nga Uganda. Tulowooza nti oba oliawo Uganda abantu batugamba abagikulembera balwana nnyo, era mu kulwana bandibadde kati bakoowa okulwana nga balaga empisa eya demokrasi. Naye bwe kibanga ate bali mu demokrasi wa kimafiya, subira babanga abagamba ne bannayuganda bonna ate kati batandike kweyisa nga bamafiya. Abantu twagala okwebaza bonna abeeyiye entebbe ku kisaawe, era kino kiragira ddala nti bannayuganda balina essuubi mu pulezidenti waabwe, balina essuubi mu pulezidenti w'abantu ow'ekyasa, era essuubi lyabwe lyonna lirimu oyo gwe batunuulira, kubanga si buli omuntu akomawo ne bamwaniriza, naye ono nga bamwaniriza nga n'omunaku asembayo yeeteeseemu akasente ke, n'ava eri e Kayunga n'ava e Kasanda n'ajja ku kisaawe Entebbe. Abantu balina essuubi ddene n'obwesigwa bungi mu Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa Uganda. Gavumenti yalaze nnyo obutiitiizi ate n'okwagala obutalaga ba international observers nti Kyagulanyi alina amaanyi mu ggwanga era eggwanga lyonna lyetegefu okwaniriza enkyukakyuka. So ne baagala okuzannya obwa mafiya balemese ne cameras okuba nti zikapukyalinga ebintu ebyo. Kyokunyakula omuntu ng'omusanze ali mu mirembe gye gitambula n'okutabagana n'abantu be kikontanira ddala ne ssemateeka, era nsuubira Uganda yandibadde eri scrapped off olukalala lw'amawanga agakyassa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, law and rules of normal justice and democracy. Subira Uganda tekyali mu kategori eyo. Tuli mu ggwanga kati eriri mu bukulembeze obwabalumira mu ggwanga. Bakyala kimpadde nga tebakyateekera ddala kitiibwa mu ddembe lyonna ery'obuntu, era nga kino kyeragidde ddala nga bwe kyakolebwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo mukyabataddewo ng'ababaka ba paalamenti ab'e NUP? Ng'ababaka omulimu gwaffe gwakola amateeka, era amateeka weegali. Tewaliwo teeka likkiriza muntu yenna kutyoboola ddembe lya mulala. Tetusobola gamba nti tusooke kola nongoosereza mu mateeka ago Pulezidenti Museveni alyoka agategeera, agamanyi bulungi, kuba ne ssemateeka ono akolebwa mu bisanja bye mu 95 suwala nnyo. Ffe tulowooza nti entuula za paalamenti bwe ziddamu twagala Minisita ow'ensonga z'omunda kubanga yakulira ebyokwerinda, twagala Minisita wa Constitutional Affairs Robert Mau, twagala ne Minisita wa Gender Labour baveeyo ne statement erambika ebyokwerinda mu ggwanga bikola ku balondemu oba lyabwe abannayuganda bonna. Ebitongole ebyo ebyokwerinda bikyagoberera ennono ze bikoleramu oba bigendera ku biragiro. Nsuubira ensonga ezo tujja kuzisimbako nnyesera mu paalamenti.